Ekibuga tukitwale. Ekibuga tukitwale. Nze ngenda okubeera omuloodi addako. Batubbi be basinga obungi. Nange oba oli awo ndi tubbi. People power. Naye basebo ne banyabo njagala basaba. Ebya tubbi bibeere secondary. Primary interest yaffe ebeere ya kusindika president waffe entebe mu ntebe. Ndaba wano tulinawo ba senior legislators abasobola okubibabuulira byonna. Kano akalulu ke tugendamu kajja kuba kanjawulo nnyo. Twagala tugende mu kalulu ak'okwekalakaasa ke bayita protest vote. Byonna ebikyamye mu Uganda twagala biterereza mu protest vote eyo. Era abantu baffe twagala tubategeeze nti olunaku lw'akalulu lubeera lunaku lumu mu myaka emmeka. Naye n'osanga omuntu nga tagenze na kulonda kubanga tamanyi importance yaki, tamanyi importance yako akalulu kagenda okukasuka. Mu myaka 5 ne bamubbako sente n'awulira nti kati babbye za kino, enkya babbye ziri, oluddako babbye zino, n'asigala awo. Naye ku lunaku luli we yali badde akyusiza ebintu ebyo n'asalawo n'agamba sigenda kugendayo kulonda. Basebo ne banyabo, bw'olaba population wano mu Buganda wokka nti singa abantu bonna abeewandiisiza wano bavaayo ne balonda, Museveni ne bwabba mu bitundu byonna abatasobola kukola ki? Abada ne bwabba ogenda kwesanga ng'agamba nti afunye obululu nga milioni 6, milioni 5 bwe bityo. Naye n'osanga abantu abeewandiisiza mu region emu yokka basobola okusuka ku bantu abo bonna. Kaakati bwe tukikola strategy yaffe ne tugamba nti twagala ku making sure nti tu increasinga omuwendo gw'abantu abavaayo ne balonda bwevunaanyizibwa bwaffe ffenna abali wano. Government kitegeeza ki? Nga ffe tugikutte ffe aba NUP nga tetugikutte kuvimba buvimbi. Juzi president yavaayo n'atulungamya oluyimba lwaffe ne lulekerawo okubeera tulivimba mu Uganda empya ne lufuuka ki? Tulizimba Uganda empya. Kitegeeza kyekyo nti singa government ffe abagirwaninga obwa MP, obwa kansala, obwa ki busiizinga okuba the most important thing. Singa ffenna abali wano tukitegeera ne tumanya nti kubanga banakyemalira bonna bakimanyi bulungi nnyo nti ezo positions ezo zisobola okutu entrappinga ne zitu enslavinga. Era kyova olaba abali wano abamu bwe bakugamba nti already muli wano muli bantu 9 mwagala position emu, mwagala bwa MP ku position emu, olowooza NUP esobola okuba abantu 9 kaadi ku kifo kimu? Kitegeeza kyekyo automatically oba oyagala oba toyagala mujjawo mu office yange omunajja na meeting nze ground kwendi nnyo oba wakafuluma omulala najja gwe tomanyi kiri eri waffe sindikatimu obuuze omulala najja aba boda bonna bali kunze n'abalala n'abavubuka bonna mwena muli 9 mwena mugamba muyina ground. Naye ekibiina kirina okuwa kaadi omuntu omu yekka. Kitegeeza kyekyo nti bwe tuba tugezaako okuharmonizinga n'okukola kyonna ekyetaagisa, bw'oba tofunye kaadi y'ekibiina focusinga ku kiri ekisinga obukulu. Omanye nti kale sigenze kuweerereza mu parliament naye ate nkyali mulwanyi wa National Unity Platform, nina okumakinga sure nti president bw'atuukayo nange ngenda kufuna obuvunaanyizibwa mu kuzimba Uganda empya. So njagadde okweemphasizing ekyo. Bagamba people have a vision, major on the major and minor on the minor. People have no vision, major on the minor and minor on the major. Tufube nnyo okulaba ng'omulamwa tuguteeka ku nsonga enkulu. Kaakati tufuna complaints awo buli lunaku. Abantu bali eyo balwana. Beekuba abamu batandise n'ogoyinga physical. Kubanga mulwanira kaadi y'ekibiina mukola ki? Temukola ebyo ebintu byonna kubanga biba bitulabisa. Abamu bagamba waakiri ekibiina kyokka nkifiise as long as nze nfuna kye njagala.
ndowooza ensonga eba nkyamu nnyo. Twagala n'okwemphasizinga nti tiketi ya NUP chairman akyogeddeko naye kankyemphasizing teri wano ku kitebe wano wetuli olunaku olwaleero. Mukitegedde bannange, tiketi ya NUP teri wano ku kitebe era teri ku meeza yonna. Mukitegedde bannange, kyova olaba saagala bakuyita kwementererwa emmeeme. Saagala okementererwa emmeeme otuukirire Comrade Waiswa omugambe nkuwaddeyo mmeka kubanga tagenda gikuwa tagiina. Tobeereyo n'ogamba kantuukirire SG nze genda kugoberawo. Togamba kangende ntuukirire Nubianiri. Abamu tuwulira nti ate mugezaako n'okuyita eyo n'omanya nti oba oli awo ono ya assistant w'ono kamutuukirire ne bw'otuukirira ani kaadi sinza agiina. Era ne president yavaayo n'agamba kaadi sinza agiina yatukulembera ffenna naye kaadi si agiina. Kaadi eri luddawa? Eri ku ground. So nno tubasaba mugende mukole ground, mubeere ku ground. Ate ground kati ne kino kankibasabe, ground togendayo just kati ntoyagala kaadi ne bw'oba ogifunye bannange sigala ku ground. Bw'oba ofuuse kansala, bw'oba ofuuse MP, bw'oba ofuuse meya, tova ku ground n'osalawo nti oddeyo ku biseera biri. Kati mukiraba ababaka abamu nawulira omubaka omu wa NRM ng'agamba kyova olaba baali balina okukwata ekyo 10 kubanga obudde butuuse obwakalulu kati tulina okuddayo mu bantu kati kyova olaba twetaaga 10. Bw'oba osigadde mu bantu teweetaaga kugabira bantu 10. Abantu babeera naawe kubanga by'obadde obakolera babiraba babiwagira era baba bakugoberera. Oba teweetaaga n'olunaku n'olumu kubagulirira okuzaamu obwesigwa. So basewo ne banyabo ebyo bigambo byange tubayise wano olunaku olwaleero okubategeka kubanga tugenda mu protest vote. Twagala twejjemu disunity, twagala twejjemu ebyo bintu ebyokulowooza nti waliwo abayina okubawa cards mu ngeri eyo. Tugenda kubeera ne system eri very clear era eyo system tugenda giba communicating era mwenna tugenda kuteekawo guidelines mugenda zimanya ensi yonna ezimanye tulabe bwe tutambula. Mukimanyi bulungi nnyo nti twakola enongosereza mu kika y'ekibiina naye mukimanyi bulungi nti Museveni ng'akozesa babyebakama n'abalala bablockinga constitution yaffe eyo. Singa eyo constitution yayita twalibadde kati tulina process endala kubanga mu constitution eyo bwe mba mujjukira twali tutaddewo obukiiko obugenda tuyamba okukola ki okulonda ba candidates. Naye kaakati wetwogerera tukyatambulira constitution yaffe enkadde era tukozesa vetting system okujjako nga NEC esazeewo okukyusa n'ekolamu adjustments. So that is the system we are using currently.